Inside Story Uganda. Real source of political updates. Nakubiranga tubulira wali ekisooka kyensoose okulaba what I can see nga nawe bw'olabaawo producer ajja kusaba mu kuteereko tayambadde kakofiira kamyufu era bw'omutunuulira tolina bw'olaba kala myufu eraga nti maybe simanyi oba naye bino ebigenda maaso byamunyiiziza byamuyisiza bubi ono butukwaniriza ekona lyotandisiza tayambadde kakofiira tataddeeko bimyufu awo no National Unity Platform Adam okutegeeza temuli tutegeera temuli we are very very unpredictable ogenze nogamba is it the party at the verge of collapsing splitting ekyo ekigambo kinene nnyo ge mazima naye nga nsaba okuyozayoza bana National Unity Platform bonna mwenna ku local government kuba tukyali ku mutendera gwa local government abaweereddwa bendera joyita flaga abateekeddwamu obwesige okutwala ekibiina kyaffe maaso ku mitendera egy'enjawulo nga beesimbawo zino zabadde qualifier nga beesimbawo okuvuganya ate ne bannaffe abalala bye banaaleeta era nebaza electoral management committee yaffe omulimu nno si mwangu akakiiko ako nkebaza naye njagala okujjukiza bannayuganda nti eno process ebaddewo myezi kumpi nga3 ate mmwe mwali temunnagiraba kuvaayo openly ng'era yatandika dda Adamu bw'ojjukira enkiiko ezatandikibwa okukolebwa nga president atambula regions ez'enjawulo ekibiina kyatandikirawo okutandika okusisinkana abantu ab'enjawulo abaagala ebifo okwogerezeganya nabo abamu okubagaidinga lwaki togenze wano process gye twayita reconciliation eyo process yalola kuba nti abantu abamu ebimu babyerabira ekisooka nsaba obategeeza siri mwogezi wa kibiina nange ndi munnakibiina naye era ng'omukulembeze ate omubaka wa parliament but process gyogerako honorable Namuga ebadde described nga etabadde nambulukufu kimala kikyowaana kikyotendereza wano nga bamemba bo bennyini ab'enkizo by the way bagamba this did not meet the standard. Namuga tawaana buwanyi naye mbadde njagala okujjukiza abaali badde nga batunuulidde kino ekisembayo waje tuvudde nti wabadde wajja wabeerawo empuliziganya sinkana gundi era mwalabawo akaseera ng'ebifo ebimu bikyuka twalina Moshe yali agala obwa MP Kimanya Kabonera n'addayo n'adda ku bwa meeya ne tulaba abakulembeze babadde bangi oli n'ate ekifo kino n'agenda ku kirala you see so abakulembeze kati ze sobola okugamba emawogole ewange nyina kansala Mulamba yali speaker yali yesimbyewo bamuyita speaker Mundu yali yesembyawo ne Yasini Lulangwa n'agamba nti mukulu Yasini ngenza okulaba nga ffenna tuli balungi naye kaagende honorable Nze Kanzire Mayiga n'akola emirimu gy'ekibiina mu Sembabule kati no ffe gye twakola ewaffe era abantu badde bagwe Sembabule nga tetunnawulirayo maloboozi ffe yembeera twatula mu district ne twekumaakuma twaweereza lisiti yaffe ng'eri unopposed buli muntu ng'ali unopposed era ebifo ebimu yes Sembabule lyayinza oga nti waliwo ebifo ebimu ebitabaddeeko bantu naye twalina ebyali competitive ne tukyandolingireyo pate we yatandikira process ya reconciliation kakati nga ngenda kweneesembi eyo buli muntu gy'alabanga ebadde hot ekisooka nebaza bakoligi bonna abaparticipate in process eno Adam bw'oteeka NUP bwe yateeka ekirango kya expression of interest mawulire buli omu najja mu ngeri enjawulo okuva ekyamazima process ebaddemu ebbugumu njagala mukkirize bannayuganda eyo nno yesooka okuba vote of confidence ku kibiina kyonna teri kibiina kisobola kuyaayaanirwa nga tekirina makulu era ekyo njagala nkibalage bino byonna bye mulaba ebiri mu NUP saawa eno mwogera ku NUP after NRM nga yakava mu byevuddemu kubanga NUP ye leading party eri awo buli omu gy'alinamu essuubi era njagala obbasaba twebaze bonna bonna abaparticipating Adamu okufuna abakulembeze si kyangu waliwo ebibiina ebimu ebikyalemereddwa okwidentifying aba leaders ate naffe nga aba NUP mulimu ebitundu ebimu bwe tukyalemereddwa okufuna abakulembeze kati nze chairman agenda okuba chairman wa district ow'Essembabule ku NUP twakamufuna nga mutunyo ono mulaba abulamu ono mulaba abulamu so ebyo byonna bibaddewo naye Adamu njagala nzireyo ku bannaffe abacomplainings nti kati tujja kufuna gundi cases ngeza Sauda Madada gwe muleese wano ate nyina ekintu kye neegendereza mu nsi muno bw'okolanga ennyo amawulire oyina okwekuba mutwe kino nga koze mu bulungi nga koze mu bubi ekyo nakyo oyina okirowoozaako kubanga nze kye nakkiriza mu media esobola okuwanika naye ate mu kukussa mbi nnyo kuteeka waggulu naye nga yakomezaawo mpaka ku ttaka abantu nga the honorable Latif Sebagala koligi ze kyasinze okuneewuunyisaamuko bafulumiza kaadi leero the next day omuntu n'agamba nti ngenze mu kibiina ekirala okwata kaadi y'ekibiina bendera y'ekibiina ekirala naye nga mujjukire tubadde tujja president waffe agamba ffenna nga nange mwendi sebo nange ayogera kaadi sinnagifuna nga nange mwendi president atugamba nti
bannange tubasaba bw'oba ozze mu process eno okuparticipatinga ng'oli munnakibiina tukusaba bw'obanga toweereddwa kaadi okkiriza okudda mu mugongo gw'oyo anaaba aweereddwa. Njagala okukakasa abo bonna abasinga abagenze mu bibiina ebirala n'abazze nga ba independent ogutali musango bakkiriziganya nti wabanga waliwo ekitambudde nga bwe kitambudde tujja kugenda emabega w'oyo akutte kaadi. Namba 2 Adam olina abantu 8 ku kifo kimu newankubadde pati yagezaako okuteekawo internal mechanisms okulaba nti tuwuliziganya okugjawo embeera eyo naye bannaffe abamu ne bagamba kati ekigerageranya ng'ekyali ku Right Honorable Kadaga ne Right Honorable Anite mu bintu bya seeke nti omukulembeze waabwe yagezaako internal mechanisms zaaliwo nti naye lwaki omutalekedde muno oli n'atuuka n'obagamba omukama waabwe nti nyina abataanu bengenda okulonda omu adropping omu alekera munne ku kino kuba li abataanu nja kukuwa ne beerema kaakati kino you've been subjected to a process ne bagamba nti gwe bakudropinze bawadde Honorable Namayanja nga mmeeya w'e Masaka kakati gwe bunnambye n'ogenda n'okwata kaadi y'omulala nasekeredde nnyo ebibiina ebyo yadde bwe badropinze mu nuupu mu jeeno bwangu ffe tubawe kati yasimagine Adamu njagala okubuuza singa tuba n'ekifo tugeze ekya Lord Mayor e Kampala kye bawadde Honorable bali mwezo singa tubaddeko ne bakandidate nga 5 ekibiina kiga ffe mujje tugenda bakumaakuma tugenda bawa gwokakasa mwenna 5 ekibiina ekyo kisobola obbawa kati nze kankuwa example mu nyina kubwa meya w'e Matete Sembabule nalinako bakandidate 4 bakandidate abo bana bwe twatuula abasatu ne ffenna twavaawo tukkanyiza tulekere omwami bamuyita Mukimba Lawrence era gwe bawadde kaadi kaakati omu gwe bayita Damulira n'agenda n'agamba nze sibikiririzaamu era banyigiriza Honorable teyatukwasaganyizza bulungi naye nga twakkanya ffenna kaakati n'agamba ngenze mu NRM omanye NRM kye yamukola bwe bagenda mu ofiina NRM namugaa nti ife tetulina kifo kye tusobola kukuwa sooka ogira obeerawo mu myaka egijja olyesimbawo naye ffe twali tumugambye bwe yalemerera obwa meeya bwe twalaba nga siga nti teyali mulungi naye nga tulaba kubanga luli yali akutte kaadi ya nuupu ku bwa meeya n'ajjayo buli 114 ku bwa meeya bw'e Matete bane ne bamugamba nti luli baakuwa kaadi n'ogireetesaako buli 114 kakati ffe tusaba dda ku LC4 ku district otushikire ku district kakati ono akwate ekya meeya ffe n'ekyo kye twamuwanga abaali kuwa ekyo ekifo badropinga ne bagamba nti kati ffe tubitadde olw'obulungi bwa continuity ye kaakitwale n'ekyo ffe n'akitulekera n'agamba agenze yagenze tebamuwaddeyo kafona aka but only what process eyina okulabika nti nambulukufu it must be that should be seen it has to be seen nti nambulukufu bano ab'emulugunya bonna bagamba ekyo kyabuzeewo the 40% yeri mu vetting the 60% yoku ground etamanya ani akola ki babuuzani basinkanani that lack of clarity ndowooza wasinza okufenya obuzibu bwoba wuliriza obulungi ekisooka nange ngenze ngoberera nga mpuliriza Adam tele system era 100% teriyo era sobola kubeera wano ku TV y'eggwanga ey'ekitiibwa neŋŋamba nti ebyaffe byabadde birungi nnyo throughout era bakama baffe abavuddeyo nga boogera secretary general yavaayo nalabyo deputy omwogezi waffe n'avaayo Waiswa nalabyo even olaba bijjayo n'atereka ensimbi Benjamin Katana namulabyo ku NBS nga mu interviewinga n'agamba bannange era ebimu okimanyi twataddawo n'akakiiko petition kakiika ka receive the petitions ne batunulamu ne bana ababadde beemulugunya era baweereddwa obudde Katana n'akugamba nti abamu babadde ne complaints nga ziri genuine kubanga bamulaba nti eggwanga gazi districts nyingi 146 era that margin of error ekibiina ne kikiriza nti ewamu batereza kwa budde babaga nti waliwo list eyasoose ate ne bafulumya ne list endala ne wabaawo changes waliwo n'abaana apereza list eyo ne baga nti ate Honorable nafulumidde ku esooka ate ku yookubiri siriiko ne mbaga nti niyo what you should buli alina complaint nga tonnabagenda ku NBS nga tonnabagenda ku mawulire gonna nga tonnabagenda kusanyuka sooka ogende ku kitebe reach out to your leaders. Where is the time? No ati kati kankubuulire kubanga okusunsula olwedde kugenda no bino ababadde babyogera babifulumya lwakutaano ne Friday naye nga weekend enkeera ku weekend ako okusunsula kwa kakiiko ebikulonda kugenda kutandika yes naye Adamu okimanyi nti newankubadde gwe walaba list eyo yafuluma ku Friday okimanyi nti wabaddewo embeera y'okusigala nga boogerezeganya n'abantu abamu
okimanyi nti yabaddewo nabadde Julius Mutebi naga nti ne Max tebaziba wadde okumanya nti okay kale nagudde yes naye kale nafunye mmeka ngerageranye ndozo olaba kyenga nti obutali bulambulukufu bumala jagala nkulage Julius Mutebi ye even takes it higher akugamba nti nensi wabaddewo n'okusaba ensimbi just listen nane yabadde barometer ku lwokusatu nga kaatiriza ensonga y'okumusaba ensimbi Meya Nakawa Meya Kira ebadde meya w'Ekira ye incumbent teyaweereddwa bendera yasaze eddino n'agenda mu PFF katubulize ku katono nga tulyawo ekawempi nze nasazeewo neŋŋamba nalina ennaku nnyingi nnyo kubanga ekibiina nkikoledde neewaddeyo nze baali banzisa abajja ati nga tulyawo ekawempi nkaluluka mwami nalukola zinengalo bazimenye era oziraba sina by election gyesigeze mwehoima bansibirayo n'emmotoka yange ne bagikwata neemala ebbanga ekayunga bankubirayo ne bansibirayo n'emisango gikyaliyo municipal council yange eyakira ye municipal council erondebwa esinga okukola obulungi right n'aba World Bank bwe bazze mu eno Greater Kampala project eriwo era balonze kira nti yejja okubeera nga ye benchmarkingirwako ebyo byebintu bye batugamba bye batunuulira plus your qualifications. I have a degree and I have a master's degree kwegamba nga ndaba buli kimu kyensobola okukolera ekibiina kyange mu bulungi nkikoze eki nkikoze and people were asking me nti mbutuufu sirowoozanga nako nti nina omuntu okay competitions zibeerawo naye nga sirowooza nako bayinza okunkasuka ebbali ate n'ekirala ekyannumye nti bandimpise ne baŋŋa nti Meya Mutebi oluzungu wano tewatereeza bulungi tewadda mu bulungi oba bwe twazze kubanga ebifo byetulimu bya siniya ko ffe tubaddirira abakulu bano wakati kati yes we are local naye ffe tubaddirira okuyitako ne baga naye munaye wano tebakunyeze yadde akasimu bwe kati but soko tujokana musajja akuga nti ku ground na buli kwamu wonna nkoze byenkoze byeyogerera kira municipality okusinzira ku ye yemu ku local governments esinza okukola obulungi okusinzira ku ratings ekisooka Meya Mutebi nga munnamemba amazeemuko ku maanyi kubanga akulaze nagamba akalulu kanna lukolamulaba n'engalo zino agamba engalo bazikuba engalo bazikuba mu kalulu kanna lukoola ekibiina nkikoledde nnyo mbadde everywhere in a by election adda musaba okubuuza abatuwuliriza gw'olowooza akugambye n'ekya ssente tebampita kwogerezeganya nange njagala okubuuza yenna atulaba gw'olowooza ekibiina kyalyagadde nnyo ssente ku kifo kya Meya ow'Ekira okusinga ekifo ekyo gwe mu kutegeerako do you think nti Meya Mutebi asobola okuba nga pate ekoze assessment nga byonna birina ebimusobozesa otuwangusa akalulu naye pate neereeta omunafu ffe tuleeta omunafu gwe banaawangula so ekyo kintu badde nga nkigamba abantu nti okuleka nga pate erina ekizibu Adamu omuntu osobola okugamba nti omuntu akufevarinze naye nga naawe olredde obadde olina upper hand so nsaba okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nti ekibiina kyonna nga ne National Unity Platform mweri kasi tojja n'okola bulanda bw'abanga Mutebi kyayogera kituufu nti kubanga bw'abanga akoledde abantu b'Ekira ng'era nga bakkiriza nti ye yali badde atuwanguza nga Nuupu neebanjega nnyo ne baba nga tebakozesezza bukugu bwe balina ne baleeta omunafu ku Meya Mutebi then tuba n'ekizibu naye sisuubira nti ekyo kituufu njagala kutegeeza bannayuganda bw'abanga waliwo area Nuupu gye yeetenge gye yagezezzaako okwekenneenya obulungi is Kampala wano kubanga Adamu njagala okutegeeza nga tonnaba kuyaayaana kugattako kifo kirala kyonna oyaayaana okulaba ng'okuuma kyolina ne weguba mupiira ng'oyaayaana okuteeba defense weeragaya kitegeeza ojja kunywa mingi so ebifo byonna pate bye yabaddewo Adamu njagala okutegeeza bakomredi bannange bwe tuli mu kibiina incumbent okujjako kaadi wateekwa okubaawo ensonga ez'essimba especially incumbent you stand an upper hand okulaba nti pate ewagwe priority kubanga ekisooka gwe already tuzimba kyerandiza pate webawa kwegamba tugamba nti osindika akoze eki already oli set buli kimu kina gw'osuubira nti Nuupu tuli bajega nnyo njagamba tuli bajega because nange I'm part of it twali badde bajega nnyo okuleka Mutebi nga ground emukkiririzaamu ng'omulaba akugamba mukulembeze wa nkizo Nuupu neemuleka neekwata ku mulala nega nti gwe jangu anaagwa
togenda do you think well of course nange nalowooza nti ekibiina No, priority my yake common yandibadde sense. kunoonya asobola definitely naye bano bavuga nti ate abasobola baabalese ebbali kakati ekyo kankikuzeeyo nze nzijukira akalulu manyi tugereza nnyo ku kalulu akasembyeyo nze ngereza nnyo ku kalulu ka Nalukoola kubanga n'atabyagala yakagoberera mujjukira process eyayisibwamu bannalukoola bameka abaavaayo complaining nti process teyali yamazima na bwenkanya baaluuswa bacomplaininga waliwo n'omwana eyali kazanyiikirizi bamuyitanga ani oyo there is this gundi eyakwatanga obucupa obugundi najjaawo nayogera oluzungu olw'ebitege n'erinnya nange linvudde mu mutwe oyo n'agamba nze nupu njivuddemu ngenze genda nga independent ne Luso n'agenda n'agamba Luso n'akugamba nti nze nina gurawundi nze mbadde ntambula ne Segirinya abantu bonna bategeera nze yavaayo n'obulu tewali 264 bumeka Luswa naye nga ne process eyo Adamu eyalina a lot of coverage mwaka buli lucha mwagendanga nga buli omagiraba sebo waavaayo abacomplaininga era abamu ne baga nti tetugenda kuddamu kwesimbawo ono mwana gwe baali basibye I'm forgetting his name kakati bamuwadde ekifo kya Lord Councillor where somewhere ojja kunzijukiza erinnya lye so bino byonna Adamu olaba eri gye wakuba mu torch n'ogiteeka mu kamera era waavaayo abakugamba nti tebadde transparent naye nga buli muntu yalaba ekigenda mu maaso Umar Lumagala n'ava naga nti nzize mabega wa Nalukoola ekibiina ekibanga kyekiwadde nze nasanga Luswa twali ku mukutu ogumu ogwa radio ne mugala Luswa nkubuulire future yo gitemeddeko ettaka tekiyinza okubanga ekibiina saawa eno gye tugenda mu by election nga kaasa mmeme nupu neekola era ereete Nalukoola ereke Luswa abadde ku ground ne mugala Luswa addayo weenoonye bulungi first of all kyali muto muwanga example because oyo ye akakalu buli omu yakalaba Luswa naga nti onalebo nze sirabanga abantu bajeganga bannupu olekawo otya Ronaldo n'ogenda no bana abazanyira agamba nti bano bannalukoola wabanga gino emipiira gyaffe wano tebazanyire gya Buganda naye masaza tebagasamba asamba buli obwanga obwesemba bulo bw'ebyalo nemuga nti asamba byalo nti ye kati walaba ekyava ekawempe so nze njagala okutegeeza bannayuganda naliko gwe nabuuzizza omu nemuga nti singa baawadde ggwe banna abalala be wabadde wesimbye nabo omukaaga nabo ne bakola kino kyokoze kyali badde kitya because automatically Adamu ng'ekifo kiri kimu ne contribution y'abantu eyawukana ebintu bisingaganako oba oyina for example Sauda Madada gwe twogeddeko wano yakoledde ekibiina bimanyiddwa yakoledde president Kyagulanyi bimanyiddwa the other day ono alaze enkovu the other day omukyalo yatugamba notuga nti nina baana wange yagenda lwa kibiina saasabye obubaka bwa parliament nasabye bwa kansula era ekibiina ne kinyima really ebiseera ebisinga waliwo omanyi ewali omulema tebafunyizaawo ngalo buli omuntu wabeera vulnerable kana akaseera kakyali kazibu nnyo nti kakyali kyakubeera mu kiwuggwe abantu bakyali mu kiwuggwe era nze abasinga bannupu nabagambye nti abantu bano temubakondeeminga nnyo tubakumekume because actually kankubuulira Adamu kino nkikugamba they have been part of us akaseera kano ke bayinza okugamba nti kati mu nnaku nga 2-3 balinga abatekinze another decision njagala nkutegeeza they are still part of us abamu bagenda laala erisooka Sauda Madada gyali tambula mu bantu atunda independent nkulayirira ajja kukomawo agaye nti mumanyi kanzire mu kibiina kyange nkole Adamu njagala okutegeeza one time nagambako omuntu nti weewalanga okuva gy'obadde oli ku mwanjo n'ogenda gye bali tali kutegeera era weewalanga okubanga obadde ne bw'obanga wali badde mukira kungo n'ogenda n'ofuuka emukira ku mmese sina gwe nnyoma naye nze nkugamba nti osobola okubanga wano Sauda obadde valued naye n'otuuka gy'otuuse ng'ate ebimu bayinza obutabiraba Adamu nga nsembayo ojjukira luno olutalo olubaddewo wakati wa Zahara ne Shamimu obadde olaba nti ate abadde bateekawo embeera ng'oluusi bafuuti soja otegeera Sauda Madada yavaayo nnyo era baayitibwa ne baga nti bannange obakulembeze mutandika muti okuvaamu ebigambo okuwemula mwabiraba ku social media kati abantu abamu tebamanyi nti osobola okuba foot soja omulungi Adamu munsinzikiriza ekintu kimu mwana watu fenna Katonda atuwa talanta Adamu buli omu mulungi naye tewali kibi nga muntu kusambisa namba nfu osobola okusanga Sauda Madada abadde mulungi nga mobilizer nakigambako Honorable Mukakulu musigo Honorable nakigamba Mukaku ne mugamba Mukaku tonjigira osobola okubaawo nga osobola okukolera banna mu gapepa waaka ng'oli mulungi naye nga when you go out there ensi teri kugula but when you are good now you are Abedi Bwani kagenda nga neyesimbawo kuba president niyo manya abantu kye bagambanga akasajja kalina manifesto
naye nga sebo akasajja bakavaayo okunyonyola manifesto pote ya nga bona obulugwa jja yafunanga percentage ya but what why no kubera okuvuganya mu why no kubera okuvuganyiza bendera this time round temwabadde na kuvuganyiza bendera kuwabadde okuvuganya wa kubanga Julius Mutemjagala kuzanyira akatambi kano akuga nti ye oli yamugambye leta bulesi sente tuwe nga bwe naganye kadi nempita myaganya jengalo katusoka tulabe Julius Mutebi ngayogera kwekyo byabalala ebyabale kufe tubaddirira abakulu bano wakati kati Yesu yalokolo neffe tubaddirira okuyitako ne baga naye munaye wano tebakunyeze yadde akasimu bwe kati okay njagala kulaga Mayor Julius Mutebi bwe yabadde nga ayogera ku nsonga y'ensimbi agenti bamuwadde ensimbi rather bamusaba nagano ziwayo bamugamba nti tiketi gyoyagala tuli abantu 10 abazze wano mu constituency eyo buli omu mukwatira akasente fe tukuwe tukyuse bino kati process kyeyo ekisooka bw'obanga ekyo kibadde kikolebwa nkivumirira kuba tetusobola kubanga tuli kibiina ekyeteekateeka okujja okufuna obukulembeze ng'ekimu ku kisinza okumenya eggwanga lino is commercialization of politics n'obuli bw'enguzi kati ate bwe tubanga abaffe be beenyigidde mu ekyo nze nga nnamuga nkivumirira naye ate Adamu ojjukira emabega kaawo nga na bino tebinnabaawo President Kyagulanyi bwe yavaayo n'abagaa nti mpulira kumu abamugamba nti waliwo ababasaba ssente nsaba muveeyo ngenda bbawa abantu ab'enkizo mubabuulireko ekyama ekyo ng'otubuulira ani akusabye ssente tusobole okulaba nga tumitigatinga consequences oba impact eri negative enaava mu kino. Number 2 nze Mutebi mugamba kino Adamu nange ndi munnabyabufuzi saawa eno ndi candidate naye njagala okutegeeza Adamu bw'abanga Mutebi abadde ayina ground ye era mwebaza okustandinga position yo obutawaayo ssente ekyo kimwebaliza kubanga ababadde bawuza naziwaayo bw'ogaba enguzi oba mu nsobi ne gwe giwadde aba mu nsobi naye Mutebi nze kino nkimugamba avuddeyo okulaga complaints ezifaanagana anti kyenkugambye nti nkikonda eminze kibi either we kibi naye nze nkikugamba nti ye kyemwebazaako yagambye teyaziwaayo kati mu butaziwaayo nga ye ali sure of ground ye era kati yakulaga nti nze ekibiina kyange mbadde nkyagala naye tebampisizza bulungi. Adamu no bate bakuyisiza bulungi olwaleero onyizeemu nebalo enkeera nga bakuba mbaga kugamba oli aganaga nti naye omwana ono ateekwa okubanga eno ebadde relationship ya musajja ono ateekwa okubanga abadde mwali mu relationship yaffe era njagala okutegeeza kino njagala okigamba eggwanga muffe abakyali eno tulinamu categories za njawulo. Adamu mulimu abamu kuffe nga twatandise okujjuza empapula zaffe nga ne foomu ze tugenda okugira twazijjeeyo era abasinga twazijjeeyo ng'oli alina sets za foomu nga 4 singa nupu eba empadde nteekayo bino bw'eba tempadde nteekayo bino kati abo bwe babadde category eyo. You need to say that again? No, nkubuulira kati muffeffe tola nti newankubadde twakkiriza nti ekibiina bwe kitampa kaadi nzire ebbali nyera muffe mulimu olingaga nti nupu bw'etampa this is the second alternative bano baba bannemye ngenda wano bano baba bannemye nzira wano. Really? Hey, I'm telling you. Kati yo kyenkugamba nti mukakasa obukulembeze bukyali mwensa. So Mutebi omukwabo category eyo. Kakati nze nupu yaganye. Nkuwadde ekyokulabira ko. Nupu yaganye nagenda mu DF. Nkugambye kakati bw'otunuulira Sauda kadi ya fuluma lwa kutaano ekiro era kyovola ebisinga badde kubanga Friday ffenna katuli busy. Weekends tuba mu duka. Ate naye ku Monday nayinayo activities nyingi ewange. Naye gwe tebereza amubaganye ku Friday Tuesday nabakwanjula gundi agenze independent decisions zingezo mu byobufuzi tubaako ba advisors tewali Adamu kuleka ngo omuntu ayagala kwerengeza teri muntu bobanga byogenda mu biri serious ng'okakasa oli mukulembeze teri muntu atayina ba elders beyebuuzaako wabaka abantu bozanga nti banaye kati ensonga eno webetambudde mwe mumpa magezi ki nkole ntya so kolabe Julius Mutebi ku kyasente okusobola okukyusiza ebyo ebyali kapapula zibeere mu favor yange n'amala naŋŋama naye sente zino zeetaagisa kati olwaleero olw'eggulu bwe nagenda sadda naŋŋamba ebyalo byewammwe kubanga bampadde ebyalo byewammwe tebiryana naye nga kiro erimu ebyalo 54 mukyayamuvere kumbaza nti weevi ne mugamba nti kale namuleka ali awo akamere ne nkasasula ne mugaka ngende nnoonya sente bwe nagenda sadda munammukubira sadda munakola kuba nanyiiga nnyo
nti asobola okuplayingira ku conscience yange to that extent, and so many people, I must admit, have been fleeced babaliddeko sente mukaseera ako kati ekintu ani yakusaba sente because mayor at least I've known you ebbanga ddene ng'omusajja w'amazima tuli ku TV bwe kiba nga kyakoleddwa then kikyamu so ani yakusaba sente sijja mwogera linnya naye nze nkubuulidde bw'oba omumanyi kakiiko kano ali kumpi nnyo nnyo n'abakulu abana abataano abakulembera ekibiina kya NUP. Omanyi omanyi waliwo nze nga Namugga waliwo ekintu ekimalamu amaanyi bw'obanga akukozeeko ensobi akukozeeko obuliisa maanyi n'akunyiiza okutuuka kukuteeka mu mbeera tosobola kumwogera nze awo Mutebi we nkomye okutegeera omubuuziza nti eyajja okuzikusaba ali omu ku bano abali ku EMC kakiiko kafaako ebyokulonda naga nti nedda naye ali omu ku baabo abataano abali close ab'amaanyi mu kibiina otukoze obulungi obutagambika kubanga alaze eggwanga nti si kakiiko kaffe kakati mu process yino mulimu babbulooka Adam buli olabanga ekintu kitamuze mulimu abagezigezi saawa eno olaba ne bwogenda mu kooti ng'olina omusango waliwo ababeeri awo ku mulyango yajja okulaga nti nze mumanyi nnyo nsobola okukulabira gundi bw'otaba mujagujagu kumanya ki ky'olina kukola mwana atuba kubba oba Mutebi byayogera ly'eddoboozi ly'abawerako no anti you know bw'oba actually Mutebi yali tuyambyeko engeri gy'agenze mu PPF DC agambye wano that whoever claims he paid money to get the flag in public should be arrested by police and charged. Why do you bribe in the first place? Why didn't you mention the person if you are telling the truth? Ayogera ko Julius Mutebi. If you claim nti omuntu ya kuwa ensimbi oba yali akusaba ensimbi lwaki tomwogera publicly, you know? So kujawo ng'olina by'okweka John Kikonyoga akutumidde agambye we bali kuteesa bulungi. Then ndabyeko wano Kennedy Mutenyo ono akulya akakiiko byakulonda mu DP agambye Honorable Namugga y'omu ku bannabyabufuzi ababeera ku TV ne Seguka mwebaza okulaga bannayuganda munnabyabufuzi kyalina okubeera ekinnuma ku ye kiri kimu kyokka DC wa DP ye Kennedy Mutenyo bw'atyo bwagambye n'abalala abagenda mu maaso n'okubeera nga abagobera enteekateeka y'olunaku olwaleero kakati bw'oba olabye Julius Mutebi nga bw'omulabye awo nalengeddeko ne mukwano gwange okuva ebbaale Tebandeke olaba naye alinga alina similar claims n'abantu abalala Tebandeke okuva ebbaale si mubaka wa parliament is an MP. Yes he is yes but you see bw'owulira amaloboozi ageefaananyirizaako bwe gatyo then you see that the party is in problems really. Unfortunately nti eddoboozi lya the Honorable Tebandeke sirifunye naye njagala okutegeeza abatulaba nti njagala bakubiriza ennyo okutandika okugoberera ebyobufuzi bwe munaabigobereranga kijja kutuyambako nammwe okujajinga nga n'ekibiina tekinnavaayo kwogera kuba ekirungi abamu entambula zaffe mubadde mujja muzigoberera tuyinamu kati njagala okutegeeza nti Nuupu eri mukattu Honorable Nuupu eri mukattu actually nsaba bannayuganda okubategeeza nti Nuupu njagala mugyebaze akatuko olimu sinnakategeera Nuupu tulina okugyebaza amayengo gonna geri mu kuyitamu Nuupu erina challenge emu nti ebyo byonna byolaba ebiri mu Nuupu kati gwokimanyi nti byonna tubadde tubiyitamu nga tulina bakandidate abali sponsored by the ruling party nga NRM yebawa sente naye nga bazze mu Nuupu kusaba kaadi ayaweya I'm not aware. Kati nkubuulira kati tulina ne bakandidate ababaddemu naye nga ba bibiina birala nga these are the parties nga mwabawa ticket nga basambire no nga bannaffe mu wano mu kuvuganya wano ntigenda wesimbewo ku bwalo this one ng'oli akimanyi nti oyo Namugga singa aba agenda naye banaamuwa kaadi ya Nuupu tajja kuba waabwe nnyo tajja kuba royo gye bali tajja bawuliriza so bino byonna nga mwogera vetting process muvudde mutya mu kinnya kino kye mulimu ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga bw'ogaa ntuvudde mu kinnya kigazi nnyo ekyo kinene nnyo walimbuza nti Honorable Namugga mugenda kukola mutya okulaba nti process eno abantu bamwe banominatinga kwa kati sawa eno kyetukulira Honorable Namugga already process ekubiddwamu ebituli ekubiddwamu ebituli eriyegeyege you know bano abantu betuogerako si bantu batono Honorable mu kibiina kyammwe bakulembeze mu ggwanga I doubt whether bye batugamba bulimba tosobola kugamba nti Latif Ssebaggala ne experience n'obukozi na buli kimu byalina emyaka mikali mu byabufuzi noga nti alimba noga nti Julius Mutebi alimba this man has a master's degree
nti alimba n'ogamba nti Paul Mugambe Nakawa alimba clearly you see nti waliwo ekitagatta ekitakwatagana bulungi sinagamba nti tebalimba naye ate naawe tobadde mwenkanya gyendi weekubye ejje kuba abadde otuyambyeko kola investigation ebadde genda okuyamba eggwanga ku sho gye wakoze ne Mutebi eyo ye yali badde gye bayite manduso mu kutereeza ekibiina kya Nuupu oba kimalawo Mutebi singa yakugambye nti bulooka mu bino byonna bwe papa yegundi esooka njagala obategeeza bonna abeesimbyewo babadde bakulembeze they were all leaders in their capacities bonna abeesimbyewo nakubuuza nti gweosuubira ekibiina kiyinza okusuula incumbent nga ddala akyalimu embavu ng'ekibiina kiri very sure nti omuntu ono ekisooka ajja tuwanguza namba 2 omuntu ono ekibiina akyagala 100% muntu wa kibiina munnakibiina gwe n'okwata Mutebi omusuule olweta omulala gw'ogenda okulaga ensalo okumutraininga can you do that as a leader nekyanjagala mbategeeze ekibiina kyonna tewali kibiina kyagala kuluzinga kafuneyo Kabakeero Suwanu chairman kyovula nti honorable president waffe Kyagulanyi baddaza bagamba nete muleke ekifo kyonna wonna mwesimbewo saaki that twongera okuggumira n'okufuna emirandira abagamba nti abagabye Maxino baatudde mu boardroom ne bagava abane basalawo babeera bakyamu nga abagenze ku ground teri abamanyi nobody knows them actually tewali ayina ne idea yonna kwani yagenze mu constituency era teweetaaga kumanya ani yagenzeeyo tewali na idea yonna ku ani gwe baabuuzizza olibala bino biyiyirizi byavudde buvi mu bbanga abeera mu kyamu kakati Adamu because there is no evidence there is no proof oliwa kugamba there is no proof actually there is no proof that anybody yagenda ku ground again there is no proof that anybody was asked unless if you have that proof it's not there kakati kankubuulire kino njagala nkibagambe nga ng'omukulembeze Adamu njagala okutegeeza basindika teams mu field teri muntu ayinza kujja kugamba nti Namugga nsindise gundi omuntu nga investigating okumanya ani wa amaanyi wano kati nawe kankikubule nawe osobola okinkolera gende mateeta awo mu katawuni kange mu bantu nga bali mu byabo ibannanga akaluka wano katambula kati akaluka wano katambula kozi ampiwa moyane yani wano Namugga Namugga akoze ati oyo mukazi nkuwa example omukazi totubuuli oyo Namugga okuva twamulonda taddanga omukazi tunoonya munonye ng'oli ava mu katawuni ako ng'agende ewalala njagala nkule sampling of how somebody is n'amaanyi ge tekiyinza kutwalira na nnaku 5 ate tebeetaaga kubuulira ani agenda kujja tekyetaagisa so njagala okutegeeza ba comrade kati gwoba oyagala okupima oba Nuupu yakoze ensobi mutulinde omukama nga atutambuza olugendo n'okulaba oba bannaffe betuwadde ebifo banaawangula that is the most important kyenkugambye nti gweosuubira ekibiina kyagala nnyo ssente okusinga candidate njagala okuwa ekyokulabirako nze bwe nava Mawogola nze am one of those nkyogera ku kamera who was highly doubted in Nuupu oyo omukazi Mbega kubanga yali akola ne gavumenti era nze bwe nasooka okujja abaana yali akola mu gavumenti abaana bansabula oyo Namugga nze obampa kaadi kino njagala okibategeeza abaana be nali neesimbyewo nawo bagamba nti nagula kaadi ya Nuupu obukadde 2 what I did nasirika busirisi naye nga buli abantu bajja nga baga nti muba mwagala okuwangula Mawogola muwe Namugga njagala okutegeeza bonna be bamma kaadi za Nuupu Mawogola baakomawo bonna baakomawo nga tonnagenda bonna baakomawo naye njagala kutegeeza yasinga okufuna obululu obungi yafuna obululu 213 enkyaba batakuwa tiketi togenda kulaajana nga Sauda Madada bwalaajana togenda kujja wano ogambe tebana process yabaddemu ebirumira kakati nakino kankikubule bwe twali mu parliament nga bakyusiza shadow cabinet nga bakyusiza ne honorable Mpugo okutuleetera Ssenyonyi Ngalopu there are so many colleagues of ours aba complaininga tafunye wa shadow minister bagabye obukiiko tafunye kati kino njagala okitegeeza eggwanga nze bampa obwa deputy chair nga tebanneebuuzizzaako nga tebalina naye mukama waffe yatunaga nti Namugga abadde shadow minister wa science innovation and technology ne banga nti Namugga bakuwadde obwa deputy chair paaka waliwo abaali bakaayana nze nagamba omukulembeze waffe wabanga waliwo akaayana ng'ekimumenya ekifo kino obutamuwa wano nze mbadde nsaba omukulembeze waffe ekya deputy paaka babweko gwe bakiwa bwe kibanga kiyamba okuzza ekibiina engulu kaakati nammwe abaliyeyo nga temwafunye bw'aba kummwe waliwo asobola okujja n'awangula Mawogola ekyemawogola jangu kikuwa weesimbewo bw'abanga waliwo Sauda Madada bonna sigambye ku Sauda yekka mpakyakulabirako Sauda Madada oba Julius Mutebi oba Latifu Ssebaggala oba Paul Mugambe n'abalala bwanga si bamativu olutaba wa bendera ng'oli mwetegefu nze ekyemawogola bwe babanga basobola okujja ne babatiza bannamawogola nti ono Namugga mwafiirwa nnyo nga waliwo asobola okujja n'awangulira olw'obulungi lw'ekibiina nze bajje ekyemawogola patens gyeyewebbo ekibiina naye ddala honorable bwe muti musazeewo okugoba Sauda Madada ate Sauda bwe muti musazeewo okugoba Julius Mutebi ate nkubuulire
bwe mutu musazeewo okufiirwa Paul Mugambe. Ekisooka njagala okutegeeza eggwanga teri pate yali agadde kufiirwa bantu era ssebo tuli mu kaweefube nnyo okulaba nti tukumaakuma abo abanaasobola okuyisigala nga bawuliriza ekibiina naye nagambye nakali tokeerabira nti olwaleero n'ova mu ddya n'ofumbirwa enkya ne bakkuba embaga ekyo tokireka mabega kitegeeza waliwo ekibadde kitambula internal processes zimwe ziri pate eyongera okutukumaakuma n'okukumaakuma bala conflict resolution gyebiri pate eyogerezeganya abantu baffe tuba kubanga njagala okubategeeza kino kiringa emmotoka nga ebadde etambula ba casualties abafuniddwa abafunye obuvune tosobola baleka ganti ono tatwalibweko mu ddwaliro naye nze nsaba bannange ekintu eki tosalirangawo mu busungu kubanga akaseera kano Adam kaditamininga future yo Sauda Madada yabadde ono nankwasa n'ennaku ze Sauda mumanyi nnyo she's a very good mobilizer mulungi she's a mobilizer naye nagaye nti Sauda pate gy'ofiiriridde gwe Adam okimanyi nti 2026 tugenda kuba mu buyinza kakati Sauda Madada osanga wali badde president ajja kuwa ekifo nga government yaffe eri mfere tukolera kuba mu opposition we are fighting hard obuuza Sauda ndi gwe badde mobilizing kusigala mu opposition bwoga nti bakujjamu nabaana bagikujjamu golwanira kusigala eyo gyoli so tuleme kumala mba na Uganda manyi kubalowooza ife tulwana kusigala mu opposition tulwana kutwala buyinza Kiguli Ivan ali wakiso agambye Honorable Namuga can ably explain some of these issues competently. I, however, think she can do better while in PFF. We welcome her anytime and we intend to have her as our flag bearer in Maogola on the PFF ticket. Ate nno nze ekyennaku kino njagala nkitegeeza eggwanga nti nze Adamu tewali kintu kyenzikiririzaamu nga kukola buvunaanyizibwa bwange ebirala ne binsangayo ekyo nakitandikirawo nga nakufuna obukulembeze ayagala ogende mu PFF nga gy'ogwanire PFF ekyo takirowooza nako naye nze kyemusaba ayite mu PFF kuba ebizibu ebiruma eggwanga bingi finally nga tumaliriza naye atereezeko byatereeza nga naffe Mawogola bwe twongera okutereeza eggwanga 2026 twagala bukulembeze tetukolera kusigala mu opposition kyewuunyisa nti mulina ekibiina ekitasobola kumalawo butakkaanya okusinga okufiirwa obufiirwa abantu okugenda Adam watutte obudde okukola singa mwabadde n'enkola eyo Honorable Namuga Julius Mutebi teyaligenze mu PFF otutte obudde okukola singa mwabadde n'enkola eyo Honorable Sebagala teyalirangirire nti ajjanga independent singa mwabadde n'enkola eyo Peter Kasolo teyalirangirire nti nzijja nga independent Sauda Madada teyandirangiridde clearly that is lacking mu kibiina kyamu kati nsaba okubuuza kwabo b'oyogera ebifo byabadde bimeka ebyafunye kkaadi ezagabiddwa no but you need temubeetaaga Adamu tubeetaaga but njagala okutegeeza waliwo kyolina okukkiriza nti percentage eno gy'oyogerako byabadde bimeka otherwise singa babadde oga nti baagabye ebifo 6 naye ku 6 ebifo 10 kati nga kugereza ku NRM noga nti NRM efunye petitions ku bubaka bwa parliament petitions 421 nti tulina constituency tugeze 335 district 10 nti almost buli district erimu petition kati nze njagala okubuuza lwaki nawe togazia why don't you widen the scope otugireyo tugamba nti bali bubi nnyo kubanga buli omu alaajana okulajana kujja kubaawo na wano ku NBS wamu wano kusanyuka waliwo abakompleninga njagala tumaliriza kigambo ekisembayo tuviwa ekisooka nze njagala okusaba bannayuganda mwenna abali eyo so singa tofuna ebendera kyo njagala oddemu ekyo tuve ku mpewo ate nze njagala okutegeeza eggwanga ndi mobilizer mulungi nnyo bwe sifuna bendera njimanyi nti mukama wange asobola okumpa obuvunanyizibwa obusingako ne bwe mbadde nabwe Mawogola nenkolera ekibiina ne mutuwulira kyo nkikubuulira ndi mobilizer mulungi bannamawogola babakkiriza nti sibaweereza bulungi nga mukama wange alaba waliwo asobola okusamba ennamba eyo better than me nja kujja ku Nuupu tumobilizing empanguza abalala ekubuulira wadde process tebekkiriya nkugambye omanyi Adamu kati kankubule ojja kukkiriza kati nkugambye nti bwebanga Nuupu yeetaaga okuwangula ekifo ky'Emawogola nga Namuga abadde incumbent etweka okutwala obudde etunulira erabe Namuga akoze oba takoze nze bannamawogola baba informing ekibiina kyange nti ono Namba Lujega ate nze ani awakana 60% bannamawogola babibuuza kwaye nti Namuga Namba Lujega mutuweemu omulala kati ate nze ani abawakanya so ebintu bino njagala okubategeeza Namuga tagenda kusala ddiiro Namuga tagenda kwesimbawo nga independent naye nze kino nkigamba bannayuganda nja kujja ngende ntabaale eggwanga nnonye akalulu k'omukulembeze nnonyeze n'abalala bajje bakulembere nzira ku Nuupu ku kitebe nkola emirimu I'm telling you okazzanga ebbanga lyonna njagenda nkolera ekibiina nkola emirimu emirala nze nakamala mu byobufuzi emyaka 4 njagala obategeeza nze omu abadde ajja kuga nti politics si mulimu era nze sigukkiririzanga